amasasi n'omuko okubalagala abinyooka mu Lubigi nga poliisi n'amagye bigumbulula ab'oludda oluvuganya gavumenti ababaddeko mu kitundu ekyo okusaasira ku bantu abamenyeddwa ennyumba zaabwe. Omusasi waffe mu Nabuddu Sharifu Lukenge. Embeera ya bunkenke mu kitundu ekya Lubigi awali abantu abamenyeddwa amayumba gaabwe mu bbanga erya ssabbiiti emu gye tukubye amabega oluvannyuma lw'ababy'okwerinda okutandika okukuba omukka ogubalagala n'amasasi mu bbanga okugumbulula abantu ba bulijjo abamenyeddwa amayumba gaabwe ababadde bakuŋŋaanye okuwuliriza ebigambo ebiva mu babaka ba paalamenti abakulira abava mu ludda oluvuganya gavumenti bano babadde bakulembeddwa mu Joel Ssenyonyi nga bazze mu kitundu kino okuwandiika amannya g'abantu ba bulijjo abakoseddwa mu kumenyebwa ekitongole ekya NEMA. Wabula wakati mu lukuŋŋaana abantu mwe babadde bakuŋŋaanidde abayitirivu obungi babadde bawuliriza akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi ono ng'ategeeza nti mu Uganda muno mulimu abaana n'ebyana ng'abantu ba bulijjo bamaze kwemulugunya nti waliwo ebitundu ebitamenyeddwa oba ebizimbe ebitamenyeddwa kyokka abankuseere ne bamenyebwa. Joel Ssenyonyi abadde akyayogera bino omukka ogubalagala ne gutandika okukubwa mu bbanga n'amasasi okukubwa mu bbanga era abantu ba bulijjo bangi bagudde ku bitaffaali eby'amayumba agamenyeddwa bafunye ebikosefu oba obukosefu obw'amaanyi. Mukadde kano amagye gateevuunyanga munyeera mu kitundu kino era balagidde buli muntu abadde mu kifo awamenyeddwa okukyamuka kubanga bangi balabiddwako nga bali wansi wa miti we bafumbidde akatogo bali mu kulya abamu bapanze amataffaali nga bataddeko obutundu baali waggulu mwe basuze ate ng'abandi bali mu kusima mayumba bagamba nti baagalayo mitayimbwa gyabwe n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye ng'embeera ekyali ya bunkenke mu kitundu kino nga n'oluguudo oludda enansana we twogerera bino lusanyaladde etambula kasoobo nnyo olw'omukka ogubalagala ogubadde mu kitundu kino ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze mu Nabuddu Lukenge Sharifu wano mu Lubigi. Obutakkaanya obaluseewo mu kibiina ky'abayisiraamu ekya Juman Zukuli Muslim Group in Uganda ekirina ekitebe kyakyo e Kawempe ttaka lyavudde ku bamu ku bammemba b'ekibiina ekyo abagambibwa nti baatunda emmaali y'ekibiina kyabwe ensimbi ne bazeekomya. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuusiza ku muzikiti gw'essomero lya Kawempe Muslim Secondary School ewasangibwa ekitebe ky'ekibiina kyabwe ekikulu nga lukulembeddwamu Haji Umaru Kibirige omu ku bayima b'ekibiina ekyo. Balumiriza abamu ku bakulembeze mu kibiina ekyo nti beekobaana ne batunda ettaka ly'ekibiina kyabwe eriweza desimoola 25 ku bukadde 60 zokka. Abayisiraamu bano balumiriza nti abamu ku bakulembeze bannaabwe baakwasibwa omulimu ogw'okukyusa ebyapa bina eby'ekibiina ekyo okubiteeka mu mannya g'ekibiina kyabwe ekya Juman Zukuli Muslim Group in Uganda wabula akyababuukako ate ekyapa ekya desimoola 25 bwe baakiteeka mu mannya ag'omu ku bakulu mu kibiina ekyo oluvannyuma ettaka n'alitunda obukadde 60 ekibiina n'akiwaako obukadde 15 bwokka. Kubanga bwe bamala okulonda Sseekalunaanoba Constitution ewa Sseekalunaanoba obuyinza okulondawo obukiiko obumuyamba singa kizuulibwa nga bukola ki bwetaagisa. Sseekalunaanoba n'alonda n'ateekawo akakiiko akakuuma ebyobugagga bya Zukuli n'akawa Seeka Rajabu Kakooza akakulira n'abeera nti ebyapa byonna yabikola ki yabirina. Mu byapa ebina wano yasaba ssente ez'okukyusa ebyapa bina kakati interim juzi bwekuŋŋaanya ebyapa Seeka yaleeta 3 Seeka Rajabu Kakooza ebbaluwa eno yagiwandiikira Juma ne Zukuli ng'abanja ssente ze zonna z'akozesezza property za Zukuli zonna abantu baatonanga butonyi olinaga nti mpaddeyo yiika yange ku lwa Juma ne Zukuli. Bamemba b'ekibiina kino nga bakulembeddwamu Hassani mu luvu kinene bagamba nti bagenda kusirika ng'emmaali yaabwe etwalibwa bannakigwanyizi. Twasoma Zukuli ne tutegeera Zukuli ne tuyingira Zukuli tusobole okugenda ewa Mungu waffe Jalla Jalaaluhu nga tulina kye tufunye era kye tunaasanga. Kati yenna alowooza okutaataaganya n'okubaako kyakola ku nsonga zino nga ffe Abazukuli abakwatibwako tetumanyi kyonna ekinajja tuli beeteefuteefu aye tuli bamalirivu. Nze bwe namala okusoma Qur'ani Mungu nga yalayira n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim nti kullu nafs dha'iqatul maut nti buli mwoyo gwonna ne kabaka munyeera kajja kufa nze ndi mumalirivu. Wabula CBS bwetuukiridde omu ku boogerwako nti bali mu vulugu ono Sheikh Hussein Rajab Kakooza agambye nti ali wala nnyo okuva mu kibuga Kampala era ng'ensonga z'amawulire tayinza kuzoogerera ku ssimu.
Poliisi ekawangamudde nti n'okutuusa kaakano tennamanya mayitire ag'omubaka wa paalamenti owa Busiki County Paul Akamba eyaddamu okukwatibwa b'ebyokwerinda bwe yali yakayimbulwa kakalu ka kooti n'atwalibwa mu kifo ekitannamanyibwa. Sabbiiti ewedde kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi yayimbula omubaka Paul Akamba wabula aba akyali mu wankaaki wa kooti eno yazzeemu okukwatibwa b'ebyokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo. Bano bamukwata mukungujjo ne bamussa mu mmotoka y'ekika kya Noah yaliko ebigambo ebiraga nti ekolera nti ya kitongole ekya gavumenti ekirwanyisa obutujju ekya Jati. Ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID kyakwata abaka basatu okuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo Dionosius Ssennamuju, owa Bunyole East Paul Yusuf Mutembuli n'owa Busiki County Paul Akamba ku bigambibwa nti benyigira mu bulyake n'obukenuzi nga beeyambisa paalamenti. Bano poliisi yabatwala mu maka gaabwe n'egaaza oluvannyuma ne batwalibwa mu kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi omubaka Dionosius Ssennamuju ne Yusuf Mutembuli gye bammira omukisa ogw'okweyimirirwa wabula yo omubaka Paul Akamba kooti n'emukkiriza okweyimirirwa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire Naggulu n'ategeeza nti poliisi tennafuna bulungi bikwata ku mubaka Paul Akamba oluvannyuma lw'okuddamu okukwatibwa ab'ebyokwerinda kyokka nga bakola ekisoboka okumanya ekifo ekituufu mwakuumirwa era n'asuubiza nti bakutegeeza bannayuganda essaawa yonna. Fred Enanga agambye nti wabula engeri ensonga gye zikwatiddwamu ez'ababaka bano engeri ekiri nti zikyali mu kooti poliisi teyandyagadde kuzigenda wala nnyo. Omujjukira sabbiiti eyo ewedde twagenda okujja wano nga sirina kufuna mawulire galaga kakasa okutwalibwa kw'aba MPs abasatu era gajja luvannyuma nnyo. When I was coming here, what I wanted was basically to find out the whereabouts of Honorable Akamba Paul. But the information will come in later and I'll be able to share it in a short statement. Ekyawulira bakampera nawe kyekyanteresezza nga njagala kumanya information kyeriwo nsobole okugibawanga bannamawulire. So twatandikidde amawulire nadde siina kyennaako. Ngenda kuddayo. If I get the information, then I'll post it. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Singa omwana omuto aweebwa olukusa okutembeeya ebyamaguzi ku nguudo amuwadde olukusa abazizza omusango nga munnamateeka Jeremiah Keya Mwanje bw'annyonnyola. Omuntu yenna ali wansi w'emyaka 18 okusinziira ku tteeka lya KCCA erikwasisa amateeka n'obutebenkevu mu kibuga takkirizibwa kuweebwa lukusa oba pamiti kutembeeya bintu ku bwakubo oba pavement oba wabweru ebizimbe mu kibuga. Ekiruubirirwa kya Uganda ku nsonga z'ekibiina ky'amawanga amagatte ez'okusoosowaza abavubuka n'okukola ku bizibu ebiruma abavubuka kikyagaanye okutuukirizibwa ng'eta bw'eva ku buvujjirizi obutono gavumenti bwetadde mu pulojekiti eziyamba abavubuka. Uganda y'emu ku mawanga agaateeka omukono ku ndagaano y'ekibiina ky'amawanga amagatte ey'okutuukiriza ebirooto ebyekyasa ku nkulaakulana ku byenkulaakulana ng'ebirooto bino biri 17 ebimanyiddwa nga Sustainable Development Goals. Mu birooto bino mwe muli ekiruubirirwa eky'obutaleka muntu yenna mabega, okulwanyisa obwavu, okusoma, okukuuma obutonde, okufunira abantu emirimu n'ebirala. Wabula ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola ebiruubirirwa bino ekya United Nations Association of Uganda kifulumiza alipoota ng'eraga nti obuvujjirizi gavumenti bweteeka ku nsonga ezikwata ku bavubuka butono ddala era bukotogedde ebiruubirirwa byayo. Linda asaba Lutalo akulira ebyemirimu mu kitongole ekya United Nations Association of Uganda agambye nti mu alipoota eno bakizudde nga abavubuka abasukka mu bina bye bakozeeko okunoonyereza bakizudde nga abavubuka bangi ebigenda mu maaso tebabitegeera era tebabigoberera. Nga twetaaga okwongera amaanyi mu kuteeka ssente mu bintu ebiyamba abavubuka. Twetaaga okuteekawo engeri eyongera amaanyi mu bavubuka okubeera innovative, okutandikawo ebintu ebyongera mu kutuukiriza Sustainable Development Goals. Unemployment eri waggulu naye kati ng'eggwanga bwe tuba twongedde mu bintu nga startups, innovations kijja kuba kituyamba okuyimusa eyo ensonga y'ebbula y'emirimu.
Uganda erina abavubuka abakola ebitundu 78 ku buli 100 nga bano tebannaweza myaka 30 naye ng'ekyewuunyisa abangi tebalina mirimu. Asaba Linda Lutala agambye nti newankubadde gavumenti erina byekoze okuwagira abavubuka bikyabulamu naddala ku bintu nga tekinologiya, obuyiiya n'okubatandikirawo emirimu mu by'amasannyalaze. Omuntu yenna ali wansi w'emyaka 18 kusinziira okujjayo abavubuka n'ebintu ebisobola bayamba, naye kati twetaaga gavumenti eyongeremuko kubanga Uganda nga wetulinda report ya census, Uganda erina abavubuka bangi over 78%. Kati wetuba tubataddemu support ya budget tujja kuba eggwanga lyonna tuliyemusiza. Abatuuze b'Ebuddebera mu ggombolola y'Igombe mu disitulikiti y'e Bugweri bakutte omusajja gwe bateebereza nti mubbi w'amatooke, bamusanze n'enkota z'amatooke 2 ne bamukuba mizibu, bamuleeseeko kikuba mukono. Akubiddwa emizibu ye Mayambala Muhammad w'emyaka 19 nga mutuuze w'e Bulyansime mu disitulikiti y'e Bugweri. Abatuuze basoose kubuuza muvubuka ono jjajja amatooke g'abadde atembeeya olutandise okutamatama kwe kumutandika okumugajambula kata bamutte. Naabiri Desiranta omu ku bakulembeze b'ekitundu ekyo agambye nti bakooye ebikola eby'obubbi mu kitundu ekyo kwe kusaba b'ebyokwerinda balwanyise omuze guno. Tumukangavira olwaleero tukangavira miigo tumukubye emiigo 5 oyo mwami Mayambala n'omwibye mangene waifaide ku Buddebera yaiba amatooke abasazeego tumukangayivule yakolesa erina lya mwami Mukama n'omutabane waawe ibikibunde amutumye itooke ayenga ati mwene naibye itooke kabasazeego twamukangayivula n'akakiiko kansalawo Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Katoddungu anyonyola kubiviirako omuntu okwesiba mu lubuto. Ensonga esookera ddala ya ndya. Abantu bangi bali emmere etalina fiber. Buli oli emmere erina fiber omutono kigenda kukuleetera okwesiba mu lubuto. Naddala nga emmere ey'eŋŋano, naddala nga chapati, ekikomando, mmere enkalu bikuleetera ddala okwesiba olubuto. Ekirala ensonga y'amazzi mu mubiri kye tuta dehydration. Bw'obeera nga tolina mazzi mu mubiri, omubiri gugenda kukozesa olukusa nti buli kyolidde gugenda kukisikamu amazzi nnyo okulaba nga gusobola okusigaza amazzi mu mubiri. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoye empaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Olukiiko luddukanya empaka z'amasaza aga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere butongole lukakasizza nti okuwandiika abazannyi bonna bagenda okuvuganya mu mpaka zino ez'omwaka guno kugenda kukomekerezebwa olwaleero ku saa 11 ez'olweggulo. Omuwandiisi w'olukiiko lw'amasaza Honorable Patrick Nsanja agambye nti amasaza gonna 18 gaweebwa obudde obumala okuwandiisa abazannyi baago kyokka nti singa wanaabaawo amasaza aganaalemerera okukwata obudde mu kuwandiika abazannyi gaakubonerezebwa. Mukubirizibwa mwenna okuteeka ensonga eno mu nkola ate okubeera abeesimbu. Era oyo yenna anaaba takikoze olukiiko lujja kutuula lusalewo ki ekiddako. Naye nga mu kukkaatiriza sale wa leero essaawa 11 muleete abasambi bammwe bawandiisibwe abaneetaba mu mupiira ogw'amasaza 2024. Buli ttiimu eteekeddwa okuwandiisa abazannyi 25 abanaasamba mu mpaka z'omwaka guno. Empaka z'amasaza zaakutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno era Bulemeezi egenda kuggulawo ng'ettunka ne Buluuli mu kisaawe eky'e Kasana Luweero.